first victim olutawo lw'ekiyeekera ennaku z'omwezi nga 10 February 1981 Haji Abudumbale abaana tebaasomako wadde n'okugamba nti ennyumba yiino NRM NRA gye yazimba amaka ga Abudumbale ekibuga yali first victim Sosi Lutamaguzi Ruhama County Kisoro Rukiga County Rubanda Kabale gy'owulira Ndorwa Rukunjirika Nungu Kinkizi owulidde eno gy'owulira Rujumbura ekitundu kyayo otwale Rubabo eyo ssebo baali Rwanda Kasimu Obura 76 paka 79 Kasimu Obura oyo yayatirwa yawanikibwa Kalabba olw'ebikobolongo yali IGP baakolebwanga mu safety unit enaggulu ku mulembe gw'Amenyi naye nga Kasimu Obura ye munubbi eyakulira elango bajjajjaawe be bali abasirikale abaali elango mulira nga baali banubbi kati baamaliriza nga banaga nti omusajja yafuuka omusoga olw'okubanga bajjajja bagenda ebusoga oba omusajja yaganda wala olw'abajjajja be okujja mu Buganda kaakati ne Kasimu Obura obujjajja bwe yali munubbi naye ate nnyina wa Kasimu Obura yali mulango kaakati Mutulubeero n'afuuka IGP ani amuteeka Kalabba omulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni bamuwanika Kalabba awamu ne Musa Sebirumbi yali chairman wa UPC mu Luweero era abo bombi bagalamiddewa Luzira twafuna okwegugunga kw'amagye Uganda Army Uganda beegugunga ejje lyegugunga erye Kenya ne Tanzania ne baba wa taifa wa Kenya omugenzi Jomo Kenyatta ne Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania abamagye bonna abewaabwe babagoba ne bawandiika amagye mapya amagye geekalakaasa bwe geekalakaasa ab'e Kenya ne Tanzania abaabwe bonna babagoba n'okubasiba ne babasiba ne bakola recruitment mpya teri mukulembeze nga talina mukono gwa ddyo gw'aba CDF ba CDF babeera mukono gwa ddyo awamu ne ba Army Chief of Staff teriyo mukulembeze asobola kubaawo nga talina IGP nga mukono gwa ddyo gyali CDF ne IGP ne Commissioner General Prisons Essomero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Essomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Njagala otutwale ku events ezo gye tuvudde events ezo ezibadde mu nsi yattu nga ddala tosobola kuzibuusa maaso. Tubadde n'embeera y'abakulembeze oluvannyuma lw'omuzungu bw'ata obuweereza bwe ne tufuna eddaala ly'abapresidents ab'enjawulo okutuusa olunaku olwaleero. Kati tolina bw'ojja kukitambuza nga bakulembeze abo tetuboogedde ku kituufu ekyo. Oktoba 62 paka May 66 twalina Major General Sir Edward Muteesa Luwangula. Ye president wa ate kabaka. Ate May 66 okutuuka January 7 Dr. Apollo Milton Obote. Ne tufuna Idi Amin okuva January 7 paka April 7. Ne tufuna Yusuf Kironde okuva April 7 paka June 7. Abakulembeze ba president
ne tufuna Godfrey Lukongwa Binaisa Juni 7 Mei 8 emyezi 11 ne tubeera n'ekiyitibwa Apollo Milton Obote December 8 paka July 85 ne tubeera ne General Tito Okello Lutwala Bule July 85 paka January 86 29 n'okutuusa olwaleero Yoweri Kaguta Museveni Buhaburwa Jeno yali ku ntebe tuviiridde ddala ku Muteesa bwekiri kakati mu byafaayo ebyo tutunuulira military commanders ba CDF abazze babeerawo okuva 1962 Brigadier General Shaban Oporot ne tubeera ne Major General Idi Amin Dada. Oporot yali ku mulembe ki 1962 up 1966. Okay. Era twogera Obote twogera Muteesa n'Obote ne tujja tubeera ne Francis Nyangweso Major General musajja yali musaamya naye kati mugenzi nabeerako CDF wejje ku mulembe gwa Idi Amin ne tubeera ne General Tito Okello Lutwala Bule okuva ku Yusuf Lule Binaisa paka n'Obote ate naye n'akikwatamu nga president ne tubeera ne Lieutenant General Bazio Olala Langoya Okello n'abeerawo nga Lutwaye president ne tubeera ne Tumwine Major General ekiseera ekyo yafa General Major General Salim Sale Rufu Wakandwa naho kati General retired ne tubeera ne Mujisha Muntu Grigori Major General ne tubeera ne James Nabubeka Jeje Odong kati General Mujuvu ne we yabeera amekoma CDF nga Major General. James Kazini omugenzi Major General. Katumba Wamala Edward Major General ekiseera ekyo kati General. Omugenzi Lieutenant General Aronda Nyakirima ne tubeera ne General David Muhoozi kati Minister ne tubeera ne General Mbasu Mbadi kati naye Minister yakavaako General Muhoozi Kainerugaba kati yaliko. Ebyo nno bye byafaayo okutambula militarire ababadde mu ntebe ey'embuya ne Republic House kati Bulange. Abantu abo babeera bankizo nnyo mu gavumenti. Teri mukulembeze nga talina mukono gwa ddyo gwa CDF. Ba CDF babeera mukono gwa ddyo awamu ne ba Army Chief of Staff. Weewaawo. Onaatubulira gye tugende kubanga badde njagala kutandikirawo naye kanjira nkuleko ogira otuyisaamu kuba njagala okumanya nnyo bwe tumala okuva eri mu military circle ne tujja mu civil police ate teriyo mukulembeze asobola kubaawo nga talina IGP nga mukono gwa ddyo gyali. CDF ne IGP ne Commissioner General Prisons kubanga osobola okusiba gumututtemu apa prison eruzira ogenda okeera enkyanga eruzira takyali ng'ate wa bulabe naye ng'oluko lwamutolosa ne Commissioner General Prisons aba mwale era ne IGP wa polisi nga mwale era ne CDF ng'oluko olwo naye alukola ki kakali kitegeeza abantu bano baba mukono gwa ddyo eri sitting president owa buli kiseera ekiba kiriwo. 1959 okutuuka 63 talina Michael John yali ateekateeka omuzungu oyo abapoliisi Lieutenant Colonel Erinayo Olyema eyaddira mu bazungu mu bigere kuba yasooka okubeera IGP omuddugavu naye nga yali munnamagye naye kati tugenda mu byafaayo abantu baffe batera okutunuulira ng'Azifu Katumba Wamala ye yasooka okubeera IGP munnamagye. Oyo yali munnamagye Lieutenant Colonel Erinayo Olyema eyattibwa ku mulembe gwa Idi Amin yali munnamagye ye yasooka okubeera IGP munnauganda omuddugavu wakati wa Apuli nga 1964 paka 1971 omwezi ogwokubiri nga 5. Benjamin Otieno yaliwo okuva 71 paka 72. Luku Karechanu Fungi oyo yabeera IGP
emirundi 3 yabeera ku mulembe gwa Idi Amin nga IGP naddamu n'abeera ku mulembe gwa Binaisa nga IGP naddamu n'abeera ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni n'abeera IGP kuba president bameka basatu ekyo badde okimanyi President Museveni ani oyo ye Lukufungi Kelchani yali musajja mululu ye yasooka okubeera IGP ku bwa President Museveni. Boniface Aaron Okothogola yaliwo ku lwa Obote 2 ne Rutwa ku lwa Uganda People's Congress ng'emaze okuvaawo Yoweri Kaguta Museveni poliisi yonna yali emaze okuggalwawo Lukufungi ne bamukomyawo n'abeera IGP ku Yoweri Museveni ebbanga eryasooka mu buvunaanyizibwa Ofungi okuva 85 Septemba ku Lutwa paka May 1989 aba president babiri n'abeerawo ku kigambo ky'omulembe gwa Binaisa aba president basatu n'abeerawo ku mulembe gwa Idi Amin ba president bana ye rekodi gitwakalina waki kati yali mukono gwa ddyo eri ba president bameka basatu bana ekyo kijja kityo okubeera bwe kityo mbadde manyi nti bwe mbeera mukwano gwo kijja kubeera kizibu nnyo oli okujjako ate era n'osigala naawe tiimu ng'olutalo olw'ekiyeekera abaali bannamagye n'abapoliisi abaali ku mulembe gwa Idi Amin nga badduse Sudan ne Congo baatandika okuyeekera Lukufungi nga mululu ava mu West Nile Nebbi ne bamukomyawo nga teyalina mbojjanyi ne bagamba okusobola okugenda okusikiriza abeewaabwe abaali bagenze mu buwaŋŋanguse okulwanyisa gavumenti nga Binaisa gavumenti ye ezimbe kiyitibwa Umbrella gye bagiyuza ab'ebibiina by'obufuzi ebingi era ku mulembe gwa Binaisa we wajje n'ekigambo nti ba military officers cadet officers Katumba Wamala ne banne bali bamaze okutwalibwa Tanzania awamu ne ba cadet officers aba police omuli Jim Mwezi Katugugu awamu ne retired general David Setu Munungu Sejusa eyali tinyefunza naye olwokubanga Lukufungi was a professional police officer eyagenda Canada ya training wa America Abangereza ne mu Australia kakati nga background ye tiyali kuba musingi gwa byabufuzi naye yali omupoliisi omutendeke wadde yali musajja ayogera oluluwo nga mululu ekyo nekimuleesa on board netubeera ne Gabriel Odira yaliwo mu 79 paka 76 ku mulembe gwa Idi Amin Kasimu Obura 76 paka 79 Kasimu Obura oyo yatirwa yawanikibwa Kalabba olw'ebikobolongo yali IGP bakolebwanga mu safety unit enaggulu ku mulembe gwa Amin naye nga Kasimu Obura ye munubbi eyakulira elango bajjajjaawe be bali abasirikale abaali elango mulira nga baali banubbi kati baamaliriza nga banaga nti omusajja yafuuka omusoga olw'okubanga bajjajja bagenda ebusoga oba omusajja yaganda wala olw'abajjajja be okujja mu Buganda kakati ne Kasimu Obura obujjajja bwe yali munubbi naye ate nnyina wa Kasimu Obura yali mulango kakati mutulubeero n'afuuka IGP ani amuteeka Kalabba omulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni bamuwanika Kalabba awamu ne Musa Sebirumbi yali chairman wa UPC mu Luweero era abo bombi bagalamiddewa Luzira bwe bakuteeka Kalabba osigalayo nali manyi nti bamala okuteeka Kalabba tebagiza wammwe esigala eri mu gazetted cemetery ya prisons eyo gye babajja nti bamutwala apa prison e Luzira n'akalabba gye kali maiti eddayo bakomerera obulamu bwo bwonna kakati yembeera eriwo Lukufungi waliwo omugenzi David Alexander Barrow Nsuubuga n'abeera IGP mu biseera bya Binaisa nga amalako awamu ne military commission
bwe bamala okuvaako ne tubeera n'omugenzi William Byekwaso Musoke okuva February 8 paka May 8 yaliwo Busegaawo be bamu ku bapoliisi abaali abatendeke n'abaprison. Bw'oyogera sibawuliranga nakonze tobawulyangako amaka ge bw'ogenda Busegaawo alina Tete Park ne weeyongerako katono ku mukono ogwa ddyo w'oyambukira era bw'obuuzeewo omugenzi Musoke yaliko IGP otuuka bulungi. Abo nno baali abaatendekebwa obupoliisi n'obwa prisons omwaka gwa 49 kati baali bavubuka ddala embula kalevu. Oyo bw'avaako Musoke luka ofungi n'akomawo mu Gwokutaano 8 paka 81 ne balyoka baleeta kaada wa Uganda People's Congress Boniface Aaron Okothogola. Nakyo muyise kaada olwo nga bw'owulira nti twagala ba kaada judges abe NRM twagala ba cadres mu Uganda Police batunuza bandali olwaliro sebo bwekyali ekigambo ky'abakada judges tekitandise kati kada jaji tubalina nti kada jaji nga bali mu system NRM okufuna omuzinzi gwa judiciary abalamuzi abali ba member ba Uganda People's Congress Justice Odell n'abalala bamala okubanga bakaddi abamu n'okufa okuva mu system kati nga n'omulala omugenza Appeal Oweri yaffe emyaka kati 2 egiyise bebali abavubuka enjatsa biggu Obote 2 agenda okuvaako nga bebalamuzi embula kalevu nga musajja mulango yakozesanga ogamba ki nja bino mu bino mujje mu interpretation ya kino etegeeza ki kakati owayo neYoweri Kaguta Museveni kada judges webali nga ne bali naye ate bwe tugenda resistance newsletters twayogera ku bakada judges George Masika eyali chief justice oluvannyuma lw'okujjawo Wambuzi n'agamba Wambuzi alimu endali ez'okubeera mu NDP ne UPM kani baleeta kada judge chief justice George Masika nga UPC kada eyali Solicitor General mu Obote 1 government Obote 2 n'afuuka chief justice. Era bwe tugenda mu maaso Ogola bw'avaako Lutwa n'amukomya mu mwezi gw'omwenda nga ebiseera ebyo nga Ssemwogere Paulo Kawanga ye Minister wa Internal Affairs omulembe gwa Lutwa baakomyawo Luka Ofungi nga yali atunuulira nga musajja omuluulu eyali ne ba Jasa Oda nga afunye ekikonde n'ajja mu system. David Somugeni nga musajja Musebbeyi eyakulira Masindi n'abeera IGP 89 paka ogw'ekyenda. Apollo Byekwaso muna Wansangi yattibwa buttibwa oluvannyuma nga awummudde yattibwa ensanjaavu liwo 9 paka 92. John Kose Odomero n'abeerawo 92 paka 99. Odomero okuva e Palisa bw'avaako awo nali ntandise otegeera awo kati atandise okubamanya naye bali eri bonna bibadde birooto akati okumanya ba IGP akati Odomero bw'avaawo ne tufuna David Kisembo oyo naye kati mugenzi kakati Kisembo bw'avuddewo ne tufuna Edward Katumba Wamala bw'avuddewo ne tufuna kale Keihura bw'avuddewo ne tufuna Ochola kati Ochola awummudde tukyalina acting Major General Kasigazi. Ebyo byonna tubireeta ofune ekifaananyi nti olina byojja okola nti byajja bitya naye abaali mu buvunaanyizibwa mu ofiisi ezo ebyo bibeewo be baali baani ge mannya agoogeddwako abo ze zaali empagi Sseddugge ba IGPs
wali ba commissioner general ba Uganda prisons wamu ne Uganda police ne ba CDF. Kakati awo okuva ekiseera ekyo n'okujja bannayuganda bakitaffe balina bye bayitamu ebitaali byangu, naffe batabani baabwe bye tuyisemu ebitadde byangu, ate ne bazzukulu abakitaffe nabo balina naffe bye tuleese ate abaana bye batambuliramu okutuusa olwaleero. Nkaaga mwena wali ludda wa? Tewaliiwo. Twafuna okwegugunga kw'amagye Uganda Army. Uganda beegugunga. Ejje lyegugunga ery'e Kenya ne Tanzania. Ne baba wa taifa wa Kenya omugenzi Jomo Kenyatta ne Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania, ab'amagye bonna abeewabwe babagoba ne bawandiika amagye mapya. Amagye geekalakaasa bwe geekalakaasa ab'e Kenya ne Tanzania abaabwe bonna babagoba n'okubasiba ne babasiba ne bakola recruitment mpya. Kyekyaleeta amagye okwekalakaasa Kenya, Tanzania, Uganda nga bagamba ensimbi ezibasasulwa, emmere, okubafuga obumbula. Era ono minisita wa defense ebiseera bye yali Felix Kenye Onama bamukwatira ejjinja, kota gaadi bagiggalawo ne bamwogeza buli kikamu konna abasirikale era bamaliriza nga bamaze kubawa mudidi gwa nsimbi okuta minisita wa defense. Ebiseera eby'abasirikale baali basobola okwekalakaasa. Ekyo kyaliwo. Ekiseera kino owulira bagamba tekisoboka omukuumaddembe okwekalakaasa. Ate tebeekalakaasa ssebo Obote okumugoba ku bukulembeze. Tiimu y'abannamagye abakyoli beekalakaasa ne bagamba okufa n'obutanyagwa. Bamaliza gavumenti ya Uganda People's Congress Obote 2 nga ye president omulango ng'ate CDF yali mu kyoli nga gavumenti bagiwambye abakyoli. So kyali kitya abeeri bo baabagoba wano ne babalekawo. Lwaki twakomekereza kubanga embeera Uganda yali emaze okutandika okuyingiza bannamagye mu by'obufuzi. Kati nga Obote atandise okubanga atya okukwata ku nkoona bannamagye kubanga yali amaze bayingiza eby'obufuzi ebyokulwanagana n'abamawanga amalala ng'abalaga nti abo ab'ebusoga abo babi, ab'omwankole abo babi, abaganda babi, abakyoli n'abalango abo be balungi. Kati nga bali maze n'okufuna omuwendo ogw'abagwanga ly'abakyoli, abalango, abaluulu, abalugwala n'abakakwa n'abanobbi. Twafuna nkaaga mwene ensasagge y'amasaza agazaawa Buyaga ne Bugangayizi. Uganda tegagireka nga kyekimu. Abantu baali basuubira amasaza gazzeeyo Bunyoro Buganda yegenda okukosa naye twagenda okakana mu mberebezi y'amasaza agaza agaali gazaaye nga bannayuganda bonna bakirozaako ebivaamu. Kiki ekyaviirako Buyaga ne Bugangayizi okubanga amasaza ago gazaawa? Agazaawa kuba Buganda yali egafunye emyaka egisemberera 1900. So nga the greater Bunyoro Kitala Empire mwana watu yali tekomao Karagwe Kingdom e Tanzania bogenda ebukoba bogenda ebiharamuro bogenda e Karagwe bojja ebukoba abanerulo bogenda omugenzi Magufuli ne Nyerere ekyato eyo na bogenda emureba eyo na Jowulya Kagera region mwana watu yali Bunyoro Kitala Kingdom. Bogende Mulege Kongo boga Zaire eyo na ogutundu nno ogwe Kongo ogwali ogwa Bunyoro ziri mu Ugandese 2. Olwaleero bogenda Mahagi sector West Nile eyo gyolaba okutuuka paka Lango eyo yonna bwali bwakabaka bwa Bunyoro Kitala Kingdom. So okuzaawa kuva kuki? Okuzaawa nga kigambibwa Abaganda bwe batwala Buyaga ne Bugangayizi abantu baali babaggyeko olulimi lwabwe okubeera okwogera Olunyoro n'okubanga tebakyali Banyoro bafuusa Abaganda. Ne bagamba ddala
omufuzi w'amatwale wadde sseba abadde waali naye ne bano baali ba agenti bafuzi b'amatwale abaatujojjobya kyova olaba prime minister waleero yenna bbanja erinnya eryagabaganda ery'embogo so nga yandibadde nga erinnya yandibadde nga alina lya kinyolo ng'omukyalo mugangayizi kati ebyo bye bimu ku nsonga ebyevaamu kati kyo si kyankiso ne tubeera 65 the Congo Gold Affair scandal okubbibwa kwa zaabu si kyakakati gobadoka UPDF NRM bwe yagenda Congo beboka basoose juzi lwe nawulira ku musango ogwo Prime Minister Obote ne amekomanda we oba CDF we Major General Idi Amin bayina ekigambo ky'okubba gold okuva e Congo era ensasage nejja mu parliament wano omugenzi ibinjira awamu ne eyali omubaka okuva Emityana nga musajja mukyoli wamumanyako ava Mityana naye nga mukyoli yali mukyoli n'abeera omubaka wa Buganda wa KY yali ani erinnya bwe linabalizize akatami kadde kalinga akagala okusiimuuka Daudi Ocheng yaleeta motion mu parliament eyavaako ensasagge nga bagenda okugoba executive prime minister Milton Obote ne amekomanda we oba CDF we Major General Idi Amin Dada Ayume Daudi Ocheng ono aliko ebigambo bingi akali bwe tugenda mu maaso byotoyagala bikoonako 69 President Obote Delegates Conference eri Lugogo awo yakubwa amasasi. Ani akubwa? Yali president wa ggwanga. Abagamba kyatukoze kimala. Agwanidde ogenda amasasi bagamutulira Lugogo. Era n'asibira mu ddwaliro e Mulago. Abamukuba 71 Idi Amin. Katuno nnyo nga tonnagenda abamukuba. Baawona. Baawona. Oba baakwata. Baawona. Bagenda tubakwata naye ng'obujulizi obalumika nti Ssebaduuka ne banne lwakimu nayegaa nti banteebereza buteebereza naye oluvannyuma lwa 79 Ssebaduuka yayatula n'agamba nze namuwuttula. 1971 Idi Amin amekomanda awamba gavumenti ya mukama we Milton Obote. 72 enjole ya Ssekabaka Edward Muteesa ekomezebwawo. 72 olutalo lw'ekiyeekera General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu y'abanne abaali baddukidde Tanzania baggulawo olutalo ku gavumenti ya Uganda ng'ekulemberwa Field Marshal Idi Amin Dada. Bitandika 72. 72. Ttiimu eyava Tanzania Amin yabanyiha olutalo olw'okujja okuwamba gavumenti. Ttiimu eyayita Mutukula 10,000 ey'abannamagye abajja nga bayeekedde awamu n'embalala Makenke Barracks era Second Division Headquarter wali ya UPDF. Museveni yayita ku Lugwanyo yamukyusiza emmotoka 3 Tana 4 Bedford ne baddayo paka eri gy'owulira mu Isingiro Kagera w'osalira oyingira e Tanzania. 76 Abayisirayiri gavumenti ya Idi Amin balumba Entebbe. 76 wali luddawa. 76? Wali osuubira busuubirwa. Nali sinnaba. Era nali sinnaba. 77 Archbishop wa Anglican Church of Uganda yali atwala Rwanda, Burundi, Boga, Zaire ne Uganda nattibwa. Ebintu bino nga tobiyiseeko buyisi kubanga nkimanyi nti waliwo agenda okugamba nti lwaki tatubuulirako nti okuwamba ekisaawe Bayisirayiri ennyonyi y'Abayisirayiri eyawambibwa Entebbe nti lwaki yawamba. Gavumenti ya Idi Amin ekwenyo lye twayina naye Palestine yali emaze okuwamba ennyonyi eyalimu Abapalestine n'Abayisirayiri. Kati bali bajja waliwo mbiranyi ki wakati wa Uganda ne Israel? Uganda yali yeewaddeyo okulwanirira Abawarabu nga ekiyitibwa Abayisirayiri batandise okulinnya ku Bawarabu ku nfette
kakati ne bawamba ennyonyi yalimu abantu abo nti Idi Amin yali musiraamu naga akati ekikwata ku Islam kiba kitukutteko nga Uganda kiraba kwekuwamba ennyonyi agiwamba ne tuletera ne tukyabira akalimu obuuka so awo ne batta eyali 1978 era wali 72 embeera bwegenda omugenzi Said Barre yali president wa Somalia yayina kulembera ekigambo ky'okutabaganya Uganda wakati wa Idi Amin ne Julius Nyerere Kambarage wa Tanzania ne basiriikiramu emyaka egyo gyonna okuva 72 paka 78 bagamba Idi Amin yakyokozanga nnyo abakulembeze abo Tanzania yasooka okukyokoza Uganda Idi Amin naye najjayo ag'omubuto bajjayo ag'omubuto 1978 kwe kukomyawo ekigambo kya Bunyala Kitala Kingdom Karagwe area ekyo kitundu kyali kya Uganda ye Bunyala Kitala Kingdom okuva Karagwe nga bwogira ba district ezikoga Kagera region yonna yali Uganda okuva wane okuva Busia ku border paka Nairobi eyo yali Uganda sure Turukana area kyovora ba Ruto si gamba president omuzaale obujjajja bwe nti bwe Kenya obuzaale bwa Ruto ye Museveni abe Uganda beri abafuuka bakarenjini amatwale ga Uganda gali gava ku Leke Turkana ba Rudolph munogenda Nairobi eno na area ya Kisi yonna yali Uganda so tubiruzi webuye kakati kigambo kya matwale ga Mungereza Highlands eze Kenya bamala okuzisiima nti bagenda kubeerayo obulamu bwabwe bwonna kyekyavaako ekitundu kya Uganda wekyo okusigala Kenya era kyova olaba Muda Woli ne Agura Woli kitaabwe yali ogu ne maama wa Woli amaka bagasalirako eno maama wa Muda Woli yali vice president we Kenya ne bagasalirako eri naye ng'omusajja abazaala eki omu eno bwoge abasamya abagwe bebe Uganda naye bw'osala olulimi lwe lulumu lwe bebaluya abe Kenya ninga olulimi lwonna lusamya so muzungu ye yakola ekyo yatusala kakati be bannayuganda bebanduka nti kati tiimu yafaawo bawanda aboowulira b'omanyi tiimu eyo abe Kenya bebaluya Uganda be basamya abagwe ninga bonna baali baki bannayuganda zino Rwanda tezaali zaffe ko nayo mpulira Kisoro Kabale part of Rukunjiri part of Ntunga Ruhama County ebyo matwale ge Rwanda onsekeredde ssebo era bannayuganda bangi nnyo beekolobojja nti Museveni yatukolera ensobi yaleeta eggwanga ly'Abanyarwanda mu ssemateeka nze ndi musajja mukulu era ebiseera ebyo nali Kajara emirimu gye ngikolera Ruhama paka ogenda Kabale so bitundu ki Ruhama County Kisoro Rukiga County Rubanda Kabale gy'owulira Ndorwa Rukunjiri Kanungu Kinkizi owulidde eno gy'owulira Rujumbura ekitundu kyayo otwale Rubabo eyo ssebo baali Rwanda ebyo bitundu by'e Rwanda era omuzungu ye yabisala abo bajja mu 1919 okwegatta ku Uganda okubanga bali mu Uganda olwaleero Captain Gadi Gasatura yali delegate wa Kajara wa Rushenyi County mu CA ne Augustine Ruzindalanga yali delegate mu CA okuva Ruhama ne bagamba bannayuganda baba bawulira ng'eggwanga ly'Abanyarwanda terigwanidde bakadde bafaabo okubeera mu ssemateeka ebitundu by'e Rwanda biddeyo ye n'agamba jjajjaawe ku ludda olw'Ebukojja bajjajjaabe n'oludda olw'Entumbwe bonna baali Bannarwanda ninga wewaabwe Ruhama kali n'agamba Uganda ekutuleka ebyo bidde Rwanda baleme kubeera Rushenyi bidde Rwanda omugenzi yona Kanyomozi yali musajja Munnarwanda naye nga be Banyarwanda abazaale ab'omu nsi eno Uganda ng'ekitundu kya Rushenyi gye baazaalibwa bankobezza kitaawe nga kyali kye Rwanda
akugimba ku lwagalimu. So Omunyarwanda eyasalibwa tuyina Uganda ni Banyarwanda and Rwandizi Banyarwanda. Kituufu. Ekyo badde okimanye? Nkimanyi ne musemateeka mwebaye. Ekyo bwe kiri. Akati mu ebyo byafaayo mu kutambula okwo twafuna Archbishop ono eyattibwa ate kubanga wamukonyeeko awo. Eyattibwa oyo eyali atwala ebitundu ebyo. Nze kye kindeetera era okwebuuza nenga nti mpulira Boga Zaire simanya ki ate nga yali Archbishop wa Uganda. Uganda obwa Saabalabirizi tebwali bwa Uganda yokka. Bwali butwala Boga Zaire. Ekitundu eky'Eboga bw'ova Zombo district n'oyingira Mahagi sector n'ojja omukumbo ogwo bundi bujjo ojja okwate Kasese oyingire mu Kongo eyo Boga gy'owulira erimu Uganda 2 kati bwali obwa Saabalabirizi nga bugenda eyo. Obwa Saabalabirizi nga butwala Rwanda nga butwala ne Burundi. Era waliomu ngera ne Juba eno Sudan obwa Saabalabirizi obwa Anglican obubona nga buli eyo. Kyekitiisa omusajja oyo. Kigambibwa nti yali enyigidde mu buyeekera. Kakati mu mbeera ya post office luli wano nga bw'obeera ku ssimu yo ne luli ebbaluwa bwe yajjanga ng'emala kutuuka mu post office wali ku Kampala Road. Ne bw'okubanga essimu ng'obeera connected essimu ogikubira Kiboga naye okugala line gw'okubira ow'e Kenya ng'amala kuyungirako Kampala. Ffe twalinga ekiboga ng'omala gikuba n'ekoona Masindi ow'e Masindi n'akuyunga ku Kampala. Kampala n'ali akakuyunga nga Tanzania oba Kenya. Kakati ng'awo wabeerawo okulumika amasimu. Mu kulumika amasimu olw'okubanga abantu baali baagala abamu nti okusuula gavumenti ya Idi Amin. Kakati bagamba tumukozesa ekibi ekisikire saakalirigo ng'ekereeza wa Katonda ffe tukitwala. Okugenda kwakananga Archbishop amuse. Kubanga kiraga nti baalaga nti aweebala ebintu byaffe ebinaagenda okukola enteekateeka y'okuggyako gavumenti byatuuka bulungi nga ebbaluwa bagiyisiza mu kigambo kya post office. Ebyo bye bimu ebiriwo. So ne wabeerawo okufulaminga nti yali accident. Akati ebyo yamala kuyita balabirizi bakkanisa wano ku Serena Nairo Hotel n'abeekerezya nabo n'abayita. Kati ate oluvannyuma ebyo ebyaddirira ebyo byavaamu kwe kufa kwa Archbishop ne Lieutenant Colonel Erinayo Oryema yali takyali IGP ng'olwo afuuse minisita wa water ne Oboso Fumbe abo battibwa ne Saabalabirizi. Ebyo nno Uganda bwetambudde ebyo ebikonkono ebizze ebyo ebikonkono byonna ne bituviiramu entalo. Naye entalo ng'abamu bazisikiiminze okweyagaliza okujja mu bukulembeze. Ffe nga tusuubira nti aba bagenda kununula bannansi. Kati entalo zagenda okumaliriza nga zireka bannansi abattiddwa bayitirivu. 78 Idi Amin ku lwa gavumenti ya Uganda olutalo lwe lusimbukawo. Yamaliriza Kyaka Tanzania balina bridge olutindo olw'amaanyi. Miji za Uganda ne zirukuba ne lugwamu. Era ne basomoka okuvaawo amagye ga Uganda Army mwana wattu basibira Kyaka eri ku nkomerayo ng'oyingira Bukoba. Ne basimba bendera za Uganda. Ne basimba bendera za Uganda. Nyerere nga nayaga kyewayagaliza embazzi. Milton Obote Fronasa team Yoweri Kaguta Museveni n'ababe nga nabo bamaze okuwagala ebyuma. Ekyaddiya lutalo olwa 78 Amin ng'ennaku z'omwezi lumu ogwokuna terwamuleka mu bukulembeze. Era ebizimbe byaffe wano bye tuyina bye yasigala akozesa Radio Uganda n'Empoma ne Koboko ne Sorot nga bawulizigala nti nze nkyali omukulembeze kuba tekinologi yali w'amaanyi gwe yali ayina n'emmotoka tekinologi gwe yayina owa radio transmission system gye yali ayina. So yadukanga agamba nkyali akyaliko nga bano babawoogera wano nga naye bavaako nga naye bwaddako. No interference tekinologi gwe yali ayina nga w'amaanyi bano nga bavaako ye n'akola ki n'ayogera.
olutawo lwafiiramu enkumi n'enkumi z'abantu. Era obugagga bw'Embarara district, Mbarara municipality, Kati city ne Masaka city, ebyo byonna ebizimbe byasigala ku ttaka. N'ojja e Kampala n'ogenda e Jinja bwe bityo byonna bwe byabeera. 1980 Heroes Day return Apollo Milton Obote ava mu buwaŋŋangusa akomawo. Era ebbanga ly'okuva 83 paka 85 nga tubeera e Bushenyi nshaka okujaguza olunaku lw'omuzira Ssaabazira Dr. Apollo Milton Obote okomawo. 81 wano bw'oyogera ku 80 sisuubira nti tuyinza oyitawo nga tetwogedde ku kalulu ka 80 kubanga akalulu ako nako kaali kankizo nnyo ke kaviirako abamu okuwulira nti ate baatandika olutalo olwamala emyaka 5. Ebigambo ebyali awo nti DP yawangula kakati ate UPC yo nebanga ki Muwanga n'alangirira UPC. Kakati eky'omukisa omulungi ripooti y'ebyo byonna akalulu kaaliwo naye enteekateeka Yoweri Museveni okuva 96 yeesimbawo mu kalulu. Era buli muwundi tukomekereza agenze mu kkooti nti babbye obuki. Era Yoweri Museveni naye Yoweri Museveni yagenda mu kkooti akalulu ka 80 nga kawedde. Naye n'okutuusa olwaliro omusango tegusalwanga. Ak'ekiraano omusango tegusalwanga. Ate nsekeredde. So omusango ogwo gukyali mu kkooti. Era ebyobufuzi nga bw'obiraba eby'ebibiina by'obufuzi ebirala bwe tubiina. Yoweri Museveni yali president wa UPM. Godfrey Binaisa yali vice president. Omugenzi Ogote nga naye vice president in charge Labour movement. Jeremiah Opera nga vice president ku Western region. Ne Reverend Father Okosi nga naye vice president ku Northern region. Bidandi Sali nga secretary general wa UPM. Omugenzi Alhaji Ali Muwabe Kirunda Kiveidinda nga yali national treasurer. Ngatede assistant secretary general yali Dr. Livingstone Lwakana Rugunda. Omukyala Oda Kalema okuva waffe Kiboga yali national women leader. Matia Kasaija olwaliro minister wa finance ye secretary for mobilization wa UPM. Ibyo lyo biwuliddeko nnyo. Nina gwe siwulidde Israel Mayengo. Bakulu Mpaji yali secretary stock publicity information. Kyango Macho n'abeera secretary for rural development. Elia Katega ya secretary for security. Robin Kasozi secretary for labor. Joshua Mujenyi secretary youth leader. Jinyera Lawrence assistant youth leader. Israel Mayengo secretary for foreign affairs. Tom Rubale secretary for legal affairs. George Magezi ex-official. Prince Patrick Kaboyo. Kati wali Mayengo woyogerako nga vice president Buganda region ye yali interim ya UPM eyasooka naye amala okugira delegates conference ng'ewedde eronda abakulembeze ttiimu ya SEC 20 bega amanya genjogeddeko. UPM etondebwawo itondeddwawo yatugamba beegugungana bwegugunzi ne bava mu parliament National Council, National Consultative Council. Kakati ebyo sebo ne bigenda maaso bwe bityo. Kubanga emboozi olw'okulokola akadde, emboozi esobola okumala ennaku 2 nga tetuvudde wano essaawa 48 oziteeseteese. Kakati bino byonna osanga omulundi ogw'okuddako tuliga nti abawuliriza abo bye bandokolayo ensonga bweti ne bweti. Eno tulyoke tukisimbeko amannyo. Etutwalire essaawa 2 akawonvu n'akagga kaayo. Era enkola yeyandibadde nti olunaku lwaleero ebyobuweereza n'obukulembeze kye kyatuleesa Kyankwanzi. Kyankwanzi teyajja olw'okubanga NRM government under the leadership of Yoweri Kaguta Museveni. Kyankwanzi yajja when you had about one government. Nga initiator wacho ye mugenzi Wilberforce Kalema okuva ekiboga.
tikulwa Uganda ffe bannampawengwa twali bammemba ba non-allied movement nga tulina non-allied nation. Kakati ebirungi ebiri mu nkola y'ekicommunist n'ekicapitalisiti byetutwala naye tuteekwa okubeerako ne regional training centers eziteekateeka abantu ku ddala ly'omuluka amagombolola ekigamba amasaza awamu constituency districts ne national level ne babeera imparted with the knowledge ey'ensi ziri zinaggwedda eziri mu first world eziri mu second world naffe abali mu third world ye genesis ya National Leadership Institute Kyankwanzi nali naye kati olwaleero mwe mugitulaga ng'eyakatandika era kati kisimu yaffe y'ebiseera ebyo ffe ab'omulembe ogwo gye tuyita Commons Charter Ministry ya National Guidance mwesimbulwa nti bali omunsi olwaleero gw'olaba wa National Guidance na ICT tateeka kubeera ku Parliamentary Avenue oyo minisita omulimu gwe kubeera mu district 146 ng'atalaaga kuteekateeka bannansi political order eriki economic order eriki constitutional order eriki media kati empewo zituliko kati essaawa zino TV ne radio emikutu gino gya social media amawulire ge gino okuwa abantu ye doketi ya bali omunsi concept eva mu Communism Charter ICT and National Guidance era ne technology oyo yaleeta Nyombi Sembo olwaleero gyali ebugoloobi nti ebyo ebiteekwa okuimpartinga knowledge wa technology mu byempuliziganya luli wano nga musitula kamera ziruva okwaya naye kaakati kamera ositula nga yenkanankana simu naye n'oweereza ng'olya patch ebintu wano netwa TV UBC Star TV yonna ne batulaba era ne bawulira buli kimu kyonna awo ye modern technology wakoze eki naye ng'eyo knowledge wa modern technology eteekwa kubeera imparted eri bannansi obukadde 40 mu emitwalo 83 mu 15 221 nga bali mu nsi kyo kyakola era media center ago gandi badde amakulu gaayo sunsuliro naye ogenda okulaba abantu batuwa piecemeal ebintu eby'omuzinzi concept eyajja mu Communism Charter byetuteeka okukola si bye biriwo ebyo nno bye byafaayo background wajje tuvudde wowe tuli nawe tusuubira okulaga n'ebiki eby'omuzinzi ebituyambanga Uganda bye twasula naye nga tebyali biki birungi okubanga tuwoza Uganda People's Congress UPC ebyo byali bya UPC olutalo lweruweero twayanga abato n'abakulu akakadde kamu ako kasaanawo kawera akakadde Gureta Mbende, Gureta Ruwero District, Gureta Mpigi, Gureta Mukono, ogende kyetuyita Gureta Masaka, Gureta Rakai, ogende ne Gureta Mbalala. Abantu abattibwa bw'ogenda mu Gureta Kabalole. Kakati abantu bawera akakadde ka Uganda. Ng'ogenda okukwata ku lutalo omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti ebbanga NRM lyebadde mu bukulembeze kye balwanirira abantu mu bitundu ebyo ekyo tekiriiwo kyetulabako ekyo tekiriiyo nze ennaku z'omwezi nga 7/7/82 manga nzaala NRA yakuba ambulance mu yali ne banne naye emyaka 38 nga NRM eri mu bukulembeze tetulina lwali bazze mu make waffe nabaga nti bannaye byajja bubi kitalo naye abaafa ekiruhuura abafa ekazo abafudde eggulu abafudde ekitugumu abafa elira otukaleptong abafa eteeso 10 olwaleero bw'ogenda eŋŋora bw'ogenda katakwi serere olwaleero abo mwana tubagenda ne babakubagiza era gavumenti neeteekawo ne program ey'okuzzaayo ente obuwumbi 55 kyetekolanga mu Luwero Triangle
abaana baba bazzukulu baba abafa n'abaana Eteso Lango nakyo oli mwana watu gavumenti yaweeri Kaguta Museveni nebanga ebaweeredde ab'ekiboga tulabangayo mulimu omu babiri basatu lwakiri bwe kiti busosoze na butali bwenkanya programu ya State House okwera abaana ebadde okuva ku nursery okutuuka mu university abagenda okusoma amafuta mu nsi ez'amaanyi nefe mwana watu aboogerwako ab'ekiboga wadde minisita w'amafuta gyava tetunayo muwendo gw'abaana abo so nga ate n'abadiguli eza geology bakadde baffe abaana be baweeredde gye bali naye tetufunangako replacement deployment ey'abantu abo luwero lw'enzooli trial ewa mukwano gwo Sseddunga entandikwa yatekebwawo kolaki kuba bye bimu ku ebyo bye mpulira abamu bye boogerako olwaleero entandikwa yali mu Kisamba Mugerwa olwaleero mugenzi era n'atulekera ebitabo byawandiika bimeka amakulu g'entandikwa mu Luwero Triangle tegaliiwo Haji Sseddunga ne munywanyiwo Kabandu abali mu ofiisi abazirwanako ku lwa Luwero lw'enzooli amakulu abale programu ew'omukyala Kaboyo bagenda okumaliza mu ministerial policy statement baleeta obuwumbi 3 obuwumbi 4 era gwe ojjo tukyazeeko ne Alice Kaboyo kubanga ono mulamu wa president Janet Kataha Museveni taata we ye mukulu wa taata wa Alice Kaboyo nefe programu eyo sikyogeza nkiso twabeerangayo kyamulamwa kyali kibaddeyo yefe tulinayo nti baba no PhD agiyina mu mafuta oluvannyuma lwa gavumenti ye NRM kitaawe yattibwa olwa NRM ekiboga nti baba no bagize first victim olutawo lw'ekiyeekera ennaku z'omwezi nga 10 February 1981 yahaja Budumbale abaana tebaasomako wadde n'okugamba nti ennyumba yiino NRA gye yazimba amaka ga Budumbale ekiboga eyali first victim so si Lutamaguzi nina oluvannyuma lwa Munyanji eno Katumba wamala okusoma akatabo ekitabo kyekino nga bw'okiraba nina lwejjo musaba appointment azikize nina corrections ebintu byewandiika tibyenjagala akkirize byewandiika tekali katuufu keyayogera nga kaliwo nkulaga kati olwaleero muno akulaga nti UPM ye yasemba mu kalulu k'ekinaana si kituufu number 1 yali UPC ye yalangira officially DP number 2 ne tubeera ne UPM number 3 kwa hiyo yafuna nombaka wa parliament ate CPT yakola ki naina walaga nti CP yali eyokusatu ekitali kiki kituufu so nga ali mu nkera y'ebyobufuzi nga bwetambula obululu senga yali nkola eya presidential system akalulu ka kinana kali kagenda kuddibwamu kubanga DP ne UPC teri yafuna 50%. Teri yaweza bayitiramu awo nga ekyale kabagimenye anti ekyaleeta yali parliamentary system. Okay. Ye yaleeta ekyo ogenda okuba nga bali bayiseewo bwe naba nzizeemu okukalaba we nakanootinga nja kulagawo nga ku bukadde obunamu emitwalo 8 UPC yalinamu akakadde kamu emitwalo 9 n'obugwamu mu emitwalo 2 ndowooza nga 6 nga DP yalina akakadde kamu emitwalo 9 enjawulo yaliwo wakati wa UPC ne DP obululu kali owali obululu emitwalo 9 mu 12. Okay. Nga talina percentage yasalira obote kwe yajjira akati ekyongera tuddayo eri nga bwe first victim victim teyali Lutamaguzi yali Hajja Budumbale ekiboga ne mutabani wa Katentemera
eyali avuga Yoweri Museveni ku lunaku olwo namuleka agende amulese ekagobewo omugenzi Kapiteeni Kagulire akomawo asingana nga ttiimu y'Abatanzania emaze okugira naye we baamukubira mu Land Rover gye yalimu. Ne omuvubuka omu Serugo eyali akubiddwa essasi mu kujja okuba Kabamba ogenda okulumba yali mu ddwaliro ekiboga n'abalala. Abo be ba victim oliki ba otawuno olw'ekinaana kale nno nga bwe wandeese ne kiga kikola amakulu abantu bategeeza era ebitabo byonna bannamagye bawandiise ekyange nkyayongeramu chapter ku chapter. Naawe owandiika? Why not? Mpandiika. Owandiika ku ki? Ku lutalo? Nga Yoweri Museveni bwe yawandiika Mustard Seed. Lieutenant General Pekus Kutesa bwe yawandiika How I Saw It. Brigadier General Major General olwaleero Katirima Fenhas. Kano Brigadier General Kisembo kati ali nali Kyankwanzi bwawandise Katumba Wamala bwawandise ebyo byonna ezaabwe collections nange ebyange ejja Matayo Kyaligonza awandika The Agon of Power obujiji bw'obuyinza kakati ebyo byonna these are military combatants abawandiise be bawandiise kakati tuyina ebyafaayo eby'omuzinzi bo be baabuuka olw'okubanga bakyayina obuvunaanyizibwa mu sitting government eya General Yoweri Buhabulwa Museveni ku lwa bannayuganda bannange nembeera nga nange center stage mbaddewo ebbanga lyonna sebe byange naye ojja biraba omuzinzi ojja gwaba pages bina alaba ne Generic Kayanja ali mu kuwandiika akake kajja nange kwayo ekyomukisa omulungi bali bagenda bagamba ebize bitambula mbadde wendi ebbanga lyonna. Nina ekintu kye mbadde mbuuza kuba mbadde nkola ku bakadogo wano nga bampa ebyafaayo by'olutalo nga bo abali mu field bennyini nga neebuuza lwaki sirina we mbalaba mu bawandiika obutabo netolinawo balaba ate baali ba muzinzi nnyo. Standing order ya UPDF NRA sebo ofuna olukusa okukifulumya ekiwandiiko ekitabo with the consent of the commander-in-chief. Tosobola kiwandiika nga tomaze kusaba lukusa n'akikkiriza okujja n'amala okuyisaamu eriiso ekitagwanidde kiyinza okumalireka nti akano tekagwanidde kubaabo tukajjemu ako kajjemu. Ndabye bakadogo abo bangi nga bakola ddala ebyamaanyi anti kati ekizibu kye tulina mu Uganda bataasa abanene balina we baabajjanjabira we baabasituliranga waliwo bingi scenarios kuba kati nze okiraba twalaga okulwa kwa omugenzi General Tumwine eriiso neddala ekyamazima baagaana okuwa obubaka obutuufu akubibwa Bukomero n'atwalibwa ew'omugenzi Mulwana naye eyamutambuza nga amuweese ku kibegabega yali field commander naye abato yamwebagajja n'amutuusa paka emasiriba ew'omugenzi bwe baamuteera kagaali okuva okweyongerayo paka ekyererezi Kapeeka mu Kabalega unit naye Tumwine atuuse kuva mu bulamu bwa nseeno taata w'omugenzi eyamwebagajja n'abaana be yaleka azadde nga tanaba kuyingira buyeekera teyina kyabakolwako adde obbayamba ye yali Ssemugenyi Munoga ekirulumbe ewa munywanyiwo Kapiteeni Mayanja taata wa Mayanja waalina amakaago olwaleero lyettaka kwe yafuna ery'abenju y'aba Munoga. Ssemugenyi Munoga ye yaweeka omugenzi General Tumwine naye Tumwine atuuse kuva mu bulamu bwansi Munoga bwe yalwala wadde okufa okumuziika wadde okwabya olumbe teyalinnyayo naye nga mu bitabo waliwo bamuwandiise Ssemugenyi talina wonna we awandiikiddwa era bambi olutalo lw'ekirekera lwagga teyadda yasigalayo mu lukoola
kati ebyo bye biri mu ddiiro. Okay. Omugenzi kapiteeni akireewo olwaleero Lubega gye bagenda gye bagamba ebudimbo n'esseesa ekibogamoka gye zaatwalibwa gye baazijja ng'ennaku z'omwezi 6 e Kabamba naye amaka agatunudde mu kkubo eryo wava kapiteeni Lubega akireewo talinaako wali stated. Lieutenant Nyanzi talinaako wali stated. Abano benjogerako bwe twazirunda era twasoma ffenna. Kapiteeni Lubowa bw'ogenda e Kapeeka ne banne tebalinaako we bali abikira. So Mukubabyasi naawe wali mu lutalo. Nkugambye Septemba 83 awali barakisi y'e Kapeeka ettaka eryo twayabamu tuuze ku ttaka eryo ne bajjajjaffe ku baaziikibwa naye NRM UPDF ettaka litutwalako ffe tebaatusasula wadde tukkiriza okugyawo ebisigalira by'abafu baffe. Kati ebyo mu bitabo byonna bannamagye bye bawandiise ebyo tebirina we biri. Kakati ekyaffe abaali mu mbeera ennaku 1952 ebyo w'ogenda obbirabira. Ebyaffe we biri. Ebyaffe bitukola ki? We biri. Kakati era nga tuddayo 85 twalina ekiyitibwa Panda Gaali. Panda Gaali yafuuka panda ki? Gaali. Nani atupandisa gaali? Kuba nkijjukira wakati wa NRA ne UNLA ne Special Force. Nti yali oluvannyuma babanga abasirikale bali ku ditaachi e Busega. Aba Special Force n'aba UNLA ne bajja bakubibwa. Naye nga balaba emyaka ejja abaawonangawo nga bagamba abaana abadde bakuba emmondo nga ne enkofiira bakuba tunudde eno n'essaati bagisibye mu kifuba nga tebajambadde babadde bavubuka bato. Kati ogenda okujja nateeteewe Panda Gaali nga bayola abavubuka bonna basuubira nti myaka 16 myaka 3 nga bakuba mu kisaawe wakali ewa Busega olwe Wankulukuku ng'atandika okulondamu nga balina ne ttiimu gye bajje mu barakisi mu kkomera Makindi oba Bugoloobi be bayitanga kompyuta nga bagamba oyo naye agadde kwetaasa buki bwetaasa eyo Panda kompyuta anti kompyuta nti be amannya gonna feesi z'abantu bazirina miki mu mutwe era ekigambo Special Force awamu ne UNLA n'ekigambo kya ttiimu ya NASA ku lwa Minister in charge security retired Major Kurisi Rwakasisi Rutimbirayo awamu n'omugenzi yali Director General wa NASA omugenzi Kasendwa Ddumba. Ebyo nno bye byaliwo nga n'olwaleero ssebo senga wabeerawo abajja balumba ematu ga poliisi sebe ekikwekweto omala kwewozzaako okuva e Kawempe. Kati ese nno gavumenti bwe ziba zitambula mu ssaako za security ebyo bibaayo. Era n'olwaleero ttimbe tugenze NRA bwe yagenda e Kitugumu n'egenda eggulu n'egenda e Lira n'egenda Apache n'egenda e Kuumi n'egenda e Soroti toyeso insurgents ebyo ebyaliyo byabaawo kyova owulira ebya Mukula leero wagane ebyagwayo okwo kakati ebyo byebiri mu ekyo. Abantu bano aba Special Force ne youth bali baki ba youth wingers abantu abo nga bogerwako nnyo nti bali bazibu bali bakambwe. Ekyomukusaba bakutambulako okugenda kiyitibwa Kitugumu, the Greater Gulu and the Greater Kitugumu oba Greater Lira and Apache ne Greater Kumi and Soroti. Bw'omala ogendayo abakyala bakulu n'abasajja bakulu nabo bakaaba ekiyitibwa bannamagye ba NRA ab'eggwanga ly'Abanyankole, eggwanga ly'Abaganda, eggwanga ly'Abakiga, eggwanga ly'Abasoga abagenda ewaabwe kye baabakola. Nga wano bwe bakaaba aba ekyo bwe kiri. Bwe nali erango nga nkolera Eddokoleyo Amalta ne nkolera Aleptong ne nkolera Otuke
nenkolera Lira, nenkolera Oyam, nenkolera mu Lira City. Eyo yonna area Lango sub-region yonna ndi kuki? Ku ngalo. Bwe nali eyo bangamba amunote Muganda. Bali basonanga nti tiimu y'Abaganda abajja. Kye bakoledde. So bakaaba NRA. Era ekibinja ekyasatu mu ebitano ekya NRA ekyali Namukola Kitugumu ne Muchwini mu Otito Okero Olutwa ne bali omugenzi Baziola Lokero Langwea. Sebo ekibinja ekyasatu mu ebitano ekyali ekya FEDEM bakikaaba. Naye nga baali eyo lyali gye lya NRA era baafuna ne transfer okuva Kitugumu ne batwala abalala ne batabika abaali mu command ey'omugenzi Meja Alozias Matovu. Kye baakola eyo kyekiri ekibalo gyesibwa. Lwaki bwe nkubuuziza aba youth oleese ba NRA? Kakati sitting government yonna auxiliary forces ebito ejje oba ne poliisi nga bwe twalina special force yayina nga abayambako ba youth wingers. Olwaleero Kayihura bwa yali mu poliisi abavubuka abatali nga ba poliisi bayitibwanga batya? Crime preventers. Sebo crime preventers ekiseera ekyo bajoogerako ki? Baali tebagambwako. Reports za Human Rights International. Eyo crime preventers gigeraageranye ne ba youth wingers aba Uganda People's Congress. Babeera bantu abavubuka olw'abazadde baabwe abakada b'ebibiina by'obufuzi abaana ne bagamba tujja okukola essagaliko abo bonna abakola essagaliko tugenda balaga. Ebyo bye bibaawo. Ate ebyo ebyafaayo byogambye byagadde ki? 85 tufuna Okelo's coup. 85 era ne tufuna ne Nairobi Peace Talks. Wakati wa NRA Yoweri Museveni ne Tito Olutwa Okelo Olabule. 19 etava mu kirungi. 1990 RPA bannamagye ba NRA Frederick Jema Major General ne tiimu ye Major General Paulo Kagame baddeeka ku butaka. Naye bwe baddeeka tiimu ey'entunga mu district nga bwogende eyo Mbalalaka ayogende Kabaale na biki olutalo lwasigala tiimu ey'Rwanda ekuba ebikompola bigwenu ne bano bakuba bikola ki? Twamaliza bannayuganda bafiiriziddwa obulamu n'ebyobugagga. So Rwanda newambibwa 94 RPF netwala obuvunaanyizibwa n'okutuusa olwaleero. 94 Ssemateeka wa Uganda atandikibwako naggwa 95. 96 Uganda DRC Congo abeerawo olutalo Kafungula Nkete. Ebino byonna byaki? Byafaayo. Ebyafaayo tebigamba myaka gya 5 na gya 6 na 7 na kina. Kakati 96 olutalo lwa Uganda ne Congo omwaka gw'2000 Kibwetera atta abantu e Kanungu. Omwaka gw'2009 Buganda Riot eye Kayunga abantu nno 10,000 zaafa ku Kayunga Riot. Kayunga Riot era tuyina abaatwalibwa mu makomera n'okutuusa olwaleero abataddenanga mukola ki? Kulabwako. Ebyo byonna byaki? Byafaayo. Sitting government olwaleero weeri ne after 40 years Yoweri Museveni ali batakyali mukulembeze. Ebyo byafaayo nabo abalibeerawo mmwe ng'okaddiye n'oli mu myaka 6 kuba kati gwekyalina essuubi ku myaka gy'olina okwongerayo emyaka 40 naye nze kisa kya Katonda bw'annyongerako 4 agayi musajja mukulu ng'ali kaliba okyasobola sibo. Anti nkugambye Omukama Katonda omukisa n'agumpa 4 n'enjongera ku gye nnina bakuba enduulu era nga kisibye ojja ku myaka 7 batugamba musajja Mukubabyasi akyanaye si yoli abanga n'ebyo ugerwa ebiyitirivu ssaawa 2 nga tasirika ogabyazi nabyerabira ate bwabyaya nti okukubuza nti ye gwani kakati ebyo
mukama ku myaka gye yakampa gye nnina okwongerako emyaka 4 Ssebuguba mukisa naye ng'ate omukisa bampadde okuweza emyaka 7 10 kiyinza obutabeera kyangu naye ng'ekyo kiba kisa kya Katonda okuba nga gikuwadde. Ne tubeera n'ekigambo 25 remove of term limits okugyawo ebisanje komo ly'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni 96 yali akoma 26 naye okuva olwo baabijjawo. Ne tugenda ekigambo Somalia Peace Mission bannamagye baffe okuva wano okugenda nga Somalia bwe baavaayo ku Idi Amin ne Tanzania ne bajja aye tumalirizanga ne Uganda yavaayo negendebwa Said Barre we yabeerera omukulembeze yatabaganya Uganda ne Tanzania katumalirizanga Uganda yetabaganyizza Somalia ba warlords baayo ne tufuna walk to work 2011 ebyo byonna byafaayo ebyo nabyo tubibala okuva 2011 olwayiro 2024 emyaka emeka kuva 2011 okuli wakati 2024 gwe gibala emyaka 12 egijjudde otaawo lweruwero waliwo emyaka 5 gyokka ennaku 1952 kabino tosobola kugamba nti si byafaayo kituufu wokutuwaka wa retired Kanukiza Besigye ne tubeera mu nsi okugeraageranya embeera etambudde etya mu byenfuna mu mbeera z'abantu embeera ya bulijjo Kisubi sente ze twatambulanga okuva wano okuva e Nairobi okutuuka e Kampala akamba zalinga siringi 40 ne zibatuusa wano ku De Winton mu 2012 ng'okuva e Nairobi okutuuka e Kampala obugenda okuva e Kampala ogenda e Nairobi 7,000 kati olwaliro giri 10,000 ebyo nno byafaayo naye nga bwe byandibadde mu reality olwaleero exchange rate y'essente z'e Kenya ebadde etambula wa siringi wakati we siringi 16 paka 22 omwaka gwa 1979 paka 85 exchange ya dola buli dola emu yali ku siringi 10 kati olwaleero dola emu eri ku siringi 37,700 bwozzayo currency reform akakadde wetwafuna ki olaba ntya wabaddewo okupunguka kw'essente z'eggwanga Uganda okkiriza ogaane ebyo byafaayo oba ntegerekeka otegerekeka ndowooza mu East Africa wano ffe tuli wansi ekigambo ky'essente ekyo kitya okuba wansi okupunguuka sente embi ennyo Uganda yesinga ne Kenyan currency teritungakako omusiringi 40 for the last 50 years naye sente za Uganda okuva 62 okujja 71 zaali zizitowa fe bakadde baffe bagulanga emmotoka empya siringi 1,800 Peugeot Ford Container 1,700 ate ng'ogijja mu dduuka Renault Roho naye olwayo tugula ezivudde Japan ezitambuddeko emyaka 4 ezivudde Dubai ne tugaya mpya Kisubi yatuzizza kawundo naye nga mileage 15,000 mu myaka gy'enkaaga night clubs okujja wano Nakasero Speak zabanga siringi 2 maximum siringi 3 so nga ate night clubs mu 2012 kyetutandikideko gyali omutwalo gumu n'emitwalo 3 wano wolaba Kingdom Kampala ku Shimon abakozi ba government public service awamu ne private sector abajjanga okukola parastatals abaana nga bajja nabo wano zabanga siringi 15 buli ttaamu ate siringi 10 awaffe ekiboga eri evvumba oba ebukomero mu 2012 ttaamu
primary emitwalo zaali wakati w'omusanvu n'emitwalo 5 UPE schools emitwalo 8 kati omwana wa primary nga deskola kakadde kamu kyekiviiriddeko kino oli ayinza okugamba nti ensi ekula kupumbuuka sebo sente egudde bugwi sente ya Uganda okugwa kwayo ebyo byebizibu n'okubulwa enteekateeka ennuŋŋamu bwe twalina the first 5-year development plan 1962 to 66 eyo bote 1 ne 1967-71 the second 5-year development plan olwayo tulina national development plan 3 national development plan 2 tulina national development plan 1 Kisamba Megerwa we babeererawo omwana mu national planning authority ebintu bye bateekateeka okuba mu national development plan 1 tebyaggwayo ne national development plan toneekwata ku byasika teyabimalaayo ne yali development plan tebyaggwayo kakati ebyo byonna ebintu ebiteekwa okukolebwa sente okuziteekerateeka ebyo ziteekwa okukola tumaliriza lipooti za Uganda Auditor General Muwanga zafulumya sente zandibadde zikola ebyamakulu zimaliriza abaddukanya ebitongole bya Uganda sente zafuuka zaabwe nga bantu oli n'agenda azimba amaka ga biliyoni 6 naye nga amaka ga biliyoni 6 gali kiboga naye tegalina kyegazza mu national treasury. Nze njagala tukutwala emasiriba mu Lwana gye yaziikibwa amaka ag'omu kyalo tegaliko na fensi eno yammwe ne bwe twamuziikira teryamuyingiriranga ne bw'ogenda e Kabalaga we yali oyinayo wano akeedi yamu gye bagamba nti akeedi mu Lwana yaleka agizimbye naye abantu baffe sente zandibadde ez'amakole kati olwaleero Uganda Batteries nga bwe yaleka factory yeeyongera okugejja faamu ekola amata ey'ebusunju wa Mikka ne yogurt n'ebirala products eziva mu mata yeeyongedde era Muwanda Senga olwaleero azuukira abyegaana agamba ebyo si byange ensi okukulaakulana gandibadde makolero ng'ago bw'ogalaba plastics eza nice bw'olaba olwaleero mukwano yafa Karumari naye puroguramu y'amajjani bw'ogenda ettooro n'ekigambo kya sabbuuni ekigambo kya butto olwaleero ina amayumba ze bagamba zino apartments za mukwano guzimbulire wano e Kampala apartments za mukwano maduuka ng'ate zino outlets zabanga outlets za ki products ze gwe we mujja ne mutikka n'otwala e Kabaale n'otwala e Kitigumu eyo y'ensi bw'ekula naye abantu basiŋŋaana ng'omunene azimba akeedi saakeedi alina amaka ekkololo ettegula ery'ekkololo kalina balina okufuna amaka n'amaliriza Entebbe Road owudde eri gye tuyita eggaluga nga naye alinayo amaka agaayo n'avaawo n'azimba amaka Etsembabule ga bumbi 7 sente z'eggwanga omuntu yazeetika naye azikozesezza ebitalina mugaso makolero ge galina katugenza okumaliza okuba abantu sente bazeetise kwe kufuna ttiimu y'Abakoreya y'Abachina ey'Abajapaani be bali muno naye ogenda okakana nga Kisubi tebasobola namuwa medical insurance cover Kisubi n'abaana be n'omukyala Kisubi bw'aba musiŋŋaana sabu teri kuyimirira bwe yakadde ku makya amagulu emikono gye bagitambula bamukozesa emyaka 3 ng'alwadde kese zinze gye ntwala omunuka mbiina mu bimuli emyaka 3 maximum nga gwe bakusiibula agenda okudde Karamoja agenda omubiri gukoze ki gunafuye agenda okulaba Karamoja jjadda nga tajja kusobola agenda okubeera ku kitundu enkyo ogenda okugamba nti eddwaliro ery'ekisubi nga tasobola kugendayo obujjanjabi bwayo bw'ogenda Doctors Hospital esegguku tasobola genda kubanga eddwaliro just okulaba omusawo consultancy fee $10,000 bw'ogye Nakaso tasobola genda Nakasero Hospital tasobola genda Kololo Hospital so nga naye obulamu obwo bwe yandikoze eki bwe yali badde yeetaaga nafuna fatal accident 29 operation yali ya bukadde 3 after 2 years
implants ze baali bantaddemu ebyuma nga bireactinze n'omubiri gwange okubijjamu era bukadde bumeka obujjanjabi bwa myaka 5 bansasuli obukadde 45 okunzijanjaba bwani government abazungu organization gye nali nkolera obujjanjabi omuzungu bwafuna naawe omukozi w'omuddugavu bw'okola ki bw'ofuna wawona wali ku wawona n'obeera mbazungu nakasero wano presidential ogiweeri nakasero presidential ogiweeri wali awo omuwarabu omujjanjabi w'amagumba Dr. Naddumba nabeki ogenda sente nga saaziina ne project nebanga sente yali yazinteerayo dda nti obujjanjabi obwo senga nfuna ekizibu kyonna nalina obujjanjabi bwa bukadde 15 eggwanga lyonna teririna insurance kakati obeera omuntu abeera radisi bwafuna kati omukulu akukozesa mu government institution babanga abakuyamba obuyambi obujjanjabi buli mu authorities zokka eza government ate mu banene bokka abawaggulu lower cadres bambi kwegayirira nti yali yalwadde kati awo ensi ebyo byafaayo fewe twakulira era kyemalenga kubuza omulembe ogwaffe wetwakulira amini obote insurance ezo za njagala lwoliddamu okufuna kapiteeni Nathan Mayanja okuva ekiboga munywanyi womanyi gw'omugambe wewajjira mu ddwaliro ly'ekiboga mwalinayo private clinic yonna mu kiboga town council fenga omwana yenna buli muntu yenna alwala omutono omukulu ddwaliro eyatuzimbibwa obote kiboga hospital era tebangangayo taata wa Kisubi bwalwala Kisubi nga tajja kugamba nti ajjanjabe taata emmere gy'onoolya ekyenkya kya misana kyaggulo essuuka kw'onoosula buli kimu kyonna ffe omulembe gwa Idi Amin n'obote twalina ttenda ku Ministry ya Health nga tusapurayinga ebyokulya emmere bumonde kawo bijjanjabi biki nyama magi ng'abalwadde ebyo bye bakola ki ne mama olwaleero okutwala mu ddwaliro ekiboga ssebo okuwona ssebo weebaza Katonda okudda eddagala ennyini ery'omuwendo ery'endwadde bino eddagala lino erisookerwako biki eryo lyofuna naye endwadde ez'amaanyi nti oli mulwadde wa kibumba mulwadde wa mutima mulwadde wa nsigo mulwadde wa mawuggwe mulwadde wa kataago mulwadde wa byenda mulwadde wa bigere bino byennyini ebigere bino ebyaffe byolaba nti olwadde kutu olwadde mimiro enteekateeka eri enkadde yaliko bweraga obulungi eri bannansi 1962 airport Entebbe Ennyonyi omwaka ogwo abantu 27,000 abali bakola ki abatambula Ennyonyi 62 esomo 212 akakadde kamu 2,000 abatambula beeyongera giri gyali 2,700 kati kakadde kamu 2,000 naye sente eziva mu byentambula by'ennyonyi 2,700 zaali nnyingi nnyo okusinga akakadde kamu 2,000 kati tonna bakuwakana kunaabuuka kwa nsimbi roots z'ebyennyonyi okuva Entebbe ogenda Cairo Egypt lwali route eyo yali ya gavumenti ya Uganda kati yesinga okuvaamu zivaamu ensimbi eyo route ekyali yaki ya gavumenti ya Uganda okuva Entebbe ogenda Nairobi ng'aba Kenyan Airways route bagiinako omugabo ne Uganda Airlines ng'egiinako omugabo okuva Entebbe ogenda Nairobi kati eri private y'abantu buntu kati tutambuza obukadde mu nnyonyi obukadde 5 sente zivaayo teziriiwo ntegeerekese ne rutu bazegabira nti bazitunda okuva Entebbe okugenda Johannesburg yali route ya gavumenti ya Uganda nga ne gavumenti ya South Africa route eyo eyinako 50% ne ya Uganda ng'eyinako 50% naye kati olwayo zonna ziri private
ebyo byafaayo ensi ekyuse kakati abantu kyovudde olaba nti abantu olwaleero mukama okuyamba n'ofuna ku saati empya ng'avudde ekibogolwairo bwondaba oba olina okuba nga olinamu okyebaja kuba kati saati empya teeka wansi wa 8,000 empale eya kaki bw'oba tolina 2,200 togigula Cracks engato osimbukira mwana okudda ki waggulu ffe tuli bowino ffe tuli bamuvumba andi nze mukunoonyeza akanayiza ennyambala sabo onsekeredde ffe tuli bamuvumba sabo omukulembeze yali embaale tukulidde mu mbeera omukulembeze ogwa yali embaale ng'agulawo factory y'Abachina ebyo yabigaana yaggalawo egamba tekiri kuddamu kwambala ngoye z'abafu anti omusaala tegweyongera bwe buzibu obuliwo 1960 foreign exchange paka okutuuka 1970 buli ddoola emu yali ku siringi 7.5 era nga siringi 7.5 gwa makaago siringi 7.5 ng'ewiiki muli ekyemisana n'ekyeggo nga n'ennyama kweri bwe buzito bwa ssente mu 2012 ddoola neeba nga yali 2,500 ssente za wano kati olwaleero eri ku 3,700 exchange rate eya pound mu gyenkaaga paka 7 zaabanga siringi 2 buli pound emu 2012 pound ebeera ku 4,415 kati pound eri mu 5,508 1960 sente omusaala abaali wano baafunanga siringi 1,500 bagraduate 1,500 mu 2012 emitwalo 6 naye nga Kisu yafunye omusaala emitwalo 6 yakakadde kamu emitwalo 8 emyezi 3 yettaamu abaana ba Kisubi 4 buli omu wakakadde kakadde tasobola ezo zokka ziba fees okulya weekuli kulwala akati ebyo byonna bwe tugenda okutunuulira olwaleero tukola export y'emmwanyi million bags 6,9 6.9 million bags by 1976-77 export ya Uganda y'emmwanyi yali 2.3 million bags nezivaamu obukadde bwa $5.4 2.3 million bags obukadde bwa $5.4 olwaleero obukadde 6,9 nezivaamu obukadde 647 eza $. Rekodi njiyina sector industry njibaddemu ebbanga kituufu oyogera ku mmwanyi sikudawutinga nakati obukadde 6,9 ez'ensawo zivuddemu obukadde bwa $646 naye mu 7,677 twatunda obukadde 2,3 ez'ensawo ne zivaamu obukadde 5,4 eza $. Product y'emmwanyi yali qualitative yayina akatale nga gyegenda quality ng'eri uniform. Central Processing Unit yali Bugoloobi wali kati Buwundo na Binyira bye bijjuddemu tekyali ya ggwanga so kyekyatuukawo enteekateeka embi so privatization yaleeta obuzibu oba government ya United Republic of Tanzania buli yagendayo okugulawo kampuni atugamba export y'emmwanyi nga government ya Tanzania esigazaamu 49%. Uganda yonna twagabula bagitwala yonna yokola ki era omwegasi we Tanzania is getting good money out of their agricultural products. Kyovula bulwairo obutungulu buva Tanzania, ennyaanya Tanzania, Kenya, carrots ziva Kenya through Kenyan Cooperative Society zizireeta wano e Nakasero.
ne Tanzania bwogenda eri mu Kisenyi emmotoka z'obutungulu z'abeegasize zijja Tanzania gwe si gwe genda Tanzania n'obusuubulayo naye kasooli wa Uganda ekikyusa ennaanansi obutunda abavudde Kenya bajja butereevu basanga kikyusa ewa mukwani gwo Senninde wa Rosemary Senninde sente zonna bannayuganda tebazifissa bali bamaliriza bazikoze eki bazituta ate bo tebakukkiriza kujjayo zeewaabwe kyekiri awo naku eri bannansi twetaaga ki Kampala 1959 yayibeezangamu obukadde 6.5 yakolanga ki mu 1959 Uganda yonna yalina obukadde 6.5 mu 2012 ne bubeera obukadde 36 naye Kampala ekibuga mu 69 Kampala yabeerangamu emitwalo 33 mu 7 ng'abatuuze buli lunaku abajja okoleramu abalimu abatuuze n'abakoleramu mu 2012 bwalinga obukadde 2,900,1981 kati Kampala buli lunaku abeeramu obukadde 3.5 naye bwogenda okujja traffic congestion eno yona enguudo tetulinamu mpya mu Kampala flyover eno eyakajja naye terina stretch eweza nti kilomita 10 bwova ku Usafi omalirako wa Mukwano ng'eweddeko ne Mukwano tomumalaako kakati bino bye byafaayo bye tulina okuyigiramu twangale eggwanga bwolaba Dubai Museveni agenza okuwamba nga Dubai tale jereere byererezi naye kati Dubai Kampala abavanga Dubai ne bajja Kampala kakati ate Uganda ffe tugende Dubai ne bw'otuukayo olaba ensi amatiri bona balina amafuta wangi balina amafuta sebo bw'ova ku mafuta emmwanyi ye product mu nsi yonna namba 2 naye enteekateeka ya product y'emmwanyi amafuta tegazuuliddwa leero Museveni ng'azimbukulembeze amafuta 1933 gaali gazuulwa dda era Ssekabaka Edward Muteesa okuggula olubiri endayiga ebuyaga mwana wa tekyamutwalayo kyali kyamafuta nga mutanzige amazzi ga Lake Albert nga galaga olufutafuta era abazungu exploration studies baali bazikola dda ne Obote okumuwamba okwolwo 85 Julayi 27 ekiro ekyo yali ku lipooti ya byamafuta Lwakasisi Mbeja retired okujja okumujja wano okuserera mu Nairo Hotel yali ku lipooti ya byamafuta kati enteekateeka y'abantu betubale tuyina bali tebateekateeka lwa bulungi wa bannayuganda bonna abantu bakola program ez'enteekateeka bo okufuna mu bugagga bw'ensi mu kuwumbawumba economy ya Uganda by 1963 GDP yali $1 million 68 mu emitwalo 17,233 2011 ne tubeera nga tuli ku $46 billion eza Uganda eza America ebyenfuna by'eggwanga ebyenfuna naye bw'otunuulira population size of 1963 vis-a-vis population size we had in 2012 ng'essente z'amakulu gaazo tegasobola kuyamba nsi kulabako nti ebyenjigiriza ebyobulamu byonna gavumenti esobola biteekamu ssente okkirize ogaane ebyo ebyafaayo bye tulina okukola ki okuyigira kale sebo webale nnyo webali eddala akadde kano akampeereddwa kakati osanga bwe tuli batuzzeemu tugenda ogenda okulaba nti emirundi gyonna ebyobufuzi okwesimbawo kw'abakulembeze bwe tubadde nabo okuva 1962 okutuusa olwaleero enkyukakyuka weeri oba nedda bannayuganda balina okufuna okusoma okweyongerayo kwe bafunye oba nedda sebo nkwebaza kulwa abatulaba n'okutuwuliriza olunaku lwaleero bino si byogera nti nina obukyayi
sirina bukyayi bonna naye tulina ttiimu bannayuganda ng'etukoze bubi ne ttiimu bannayuganda ng'etukoze bulungi. Kakati ttiimu ekoze obulungi ate bambi yentono, etukoze obubi yennene. Senga etukoze obulungi yebadde ennene, senga ffena wano tufuuwa luwa. Senga era olina Peugeot empya ng'olina Renault mpya gy'ogenda okuvuga emyaka 12 nga tolina bw'ozzeemu ogamba nti ate waya yino yayasse oba ki. Emmotoka kati ze tufuna ezivudde olwaleero e Dubai tumaliriza gye bakuleetedde mu kibanda ennaku 2 ogenda okutambula olugendo nga yeesibye nga yeesibye kubanga emitwalo otandikidde mu 15 naye gwe ogigamba mmotoka ki mpya. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala n'ababadde mu byuma nabo mbeebaza. Tweyanziga Trouble omulungi bwetyo bwetambudde. Mwami Mukubabyasi ono nja mweyambisa nnyo okutuwa ebyafaayo kubanga bingi byempulidde byayogeddeko awo tubiyiseeko naye bwe tunadda gijja kubanga miramwa gyennyini kubanga abakulembeze bangi bempulidde awo nga ne bwe muba mumaze olunaku lulamba musobola okumunyumyako kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.